Waka Alani Ssewanyana akiikirira Makindye West ne Muhammad Ssegirinya akiikirira Kawempe North. Olwaleero balabiseeko mu Palamenti omulundi gwabwe ogusookedde ddala bukya bayimbula okuva mu nkomyo gye baamala ebbanga erikunukkiriza mu myaka 2. Bano olutuuse basoose kufukamira ku mulyango oguyingira Palamenti okusaba n'okwebaza Katonda okubasobozesa okufuluma ekkomera era baaniriziddwa ababaka bannaabwe bwe bato ne boolekera munda mu Palamenti. Bano wabula basoose mu kisenge ky'amyuka omukubiriza wa Palamenti Thomas Bateebwa bw'atyo n'abakulisa ekkomera olwo ne boolekera mu kifo awateesezebwa. Bwe batuuse mu Palamenti munda, nampala w'oludda oluvuganya gavumenti John Baptist Nambeshe asabye amyuka Sipiika okuwa ababaka bano omukisa okutuusa eddoboozi ly'abantu be bakiikirira oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'eddoboozi lyabwe terituuka. But Mr. Speaker, I hold this view that given that this would be the best time for them to be accorded an opportunity to make their maiden speech or speeches, I was still of that view that this would be a good golden opportunity for them and the constituencies and even some of these their own that are here to hear from them. Wabula Sipiika ategeezezza nti kino kikulu nnyo Ssewanyana ne Ssegirinya okudda wabula okwogera kwabwe kulina kuyita mu mitendera mituufu egigobererwa Palamenti. You have to link up with the Speaker and you're given a substantive time on the order paper to make that statement. Okay? So, and the honorable colleagues will get in touch with the office of the Speaker because they have their full rights as honorable members of Parliament. And we are all excited to have them back and we would want to see them speaking on the floor. So at the right time, it will be given, okay? Oluvannyuma Ssegirinya ne Ssewanyana boogeddeko eri bannamawulire era batutegeezezza nti amyuka Sipiika abawadde omukisa okwogerako eri eggwanga mu Palamenti olunaku olw'enkya. Era enkya mutulindiridde tugenda kubeera nga tukola maiden speech. Tetwagala gitematema kyova olaba byonna neekugira byonna sivaayo bulungi kubanga enkya tulinayo okwogera ensonga zennyeenyi twogera oluzungu wano n'enseekwata baali. Bano era bagamba nti bakutandikira we bakoma okuyamba n'okudduukirira abantu baabwe era enteekateeka zonna ze baali batandiseewo baakuzizza engulu. Naye Mukama yatuyambye ne tuva mu kkomera era kati tukomyewo okuteeseza abantu baffe mu ngeri entuufu. Nyingire mu Palamenti awo nga n'okutuula simanyi kubanze we bankwatira nga ne Palamenti sinaba kugiyingiramu yadde olunaku. Era madde ngenze kusaidia abaminisita Honorable Alani yanzijeyo nanga nti owaayi tumina tuula eno kakati kitegeeza nti obudde buno kati emirimu kagitandike okuva lw'enkomeyo mu Palamenti y'eggwanga Uganda. Kati ekirindiriddwa be babaka bano okwanja ensonga zaabwe zonna mu Palamenti olunaku lw'enkya. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale tubakulisaayo